Ze Dr. Kebbi baligayankana balamaga leero luzingu lwa 13 zooba erya Museenene eddaaza 2021 yalamula tuli mu kkula ly'okumanya. Ekkula ly'okumanya leero likutuusiddwako omugave Mukiibi Franka munnaluweero ow'ensonga wamma ow'ensonga weebale nnyo weebalege ow'enkajja ow'ennakatu ow'entamu enjaliire omubaakulya omulungi emirimu ndikkumma okulya n'enkulya omwoyo ebyokulya tebyandeeta njala y'ebizaala kanneecwacwane n'obusigadde obunnyongere nawe oyinza okubeera n'omwoyo gw'abaliddawo ng'ovujjirira ebintu bino era ng'otukwasizaako okubeera nga tubirekera abato babeere nga babisoma. Kkiriza erinnya lyo lirambe ku bintu eby'amakulu ebirirabwa ebirisomwako abaana n'abazzukulu obutambi buno ne ku mukutu gwaffe gwa YouTube channel ekyoto ky'okumanya oyitayo kubanga gye buli twagala abazzukulu n'abaana babusange babusomerengako nga tuvuddewo. Bano leero ngenda kunnyonnyola ekitiibwa ky'abagave ky'okusala emisango egy'abalangira. Bannange kapala bw'ayoola mu kitimba tolinda wantawaata kusesebbula mbuutu kuba okimanyi nti atannaguza yasekerera aguziza ate ng'okoko konna butamanya nze sijja kufuuka kabambaala ataganya nzige kusula mukwata mukemba katandika okusatta weesege ebbali tosamukirwe nti kiba ky'Olugave ekyakasujjulubinga n'obwami bwe atandikira ku mulembe gwa Kabaka Mutebi ow'olubereberye. Awo olwatuuka ne wabaawo omwana omulenzi erinnya lye nga ye Kalali. Omwana oyo yali mutabani wa Kasoma Nakatanza oba Nakatanza ow'emigadde. Kalali yabeeranga ne kitaawe ku butaka bwabwe obw'emigadde. Kasoma ono yalina embuzi omwana we ze yalundanga. Olwali olwo Kalali n'agenda ku ttale okulunda embuzi. Bwe yali ng'ali eyo n'alaba omwami gwe baayitanga Nnaabugwamu ow'essambwe ng'atwala abasibe ku kibuga eri Kabaka Mutebi. Kalali teyalwa n'abuuza Nnaabugwamu nti ssebo abasibe abo bazzizza musango ki? Nnaabugwamu bwe yawulira ng'omwana oyo amubuuza ebifa ku basibe kwe kumuddamu nti n'omwana omuto omanyi ki ku by'emisango? Naye Kalali teyeetya kwongera kubuuza. Nnaabugwamu omusango ogwasibya abasibe abo be yali atwala. Nnaabugwamu yalaba omwana ayitiridde okumukemekereza amubuulire omusango gw'abasibe kwe kutandika okugumubuulirako. Omusango gwali bwe guti: olwatuuka omusajja n'ayiisa omwenge bwe gwatuuka okunywa ne wabaawo omukazi n'agenda gye baali banywera. Omukazi oyo yagenda n'omwana we era bwe yatuuka mu bitooke we baali banywera omwenge n'addira omwana n'amuzazika wansi. Baali bali awo ne wajja omusajja ng'alina olukoma lwe yali ava okutema mu kibira. Bwe yatuukawo we baali banywa omwenge n'asimba olukoma ku kitooke naye n'asembera okunywa ku mwenge. Waayita akaseera katono ne wajja omusajja omulala eyali ava okuyigga ng'alina embwa ye. Oyo naye bwe yalaba abaali banywa omwenge n'akyama anyweko. Bwe yamala okutuula embwa ye nayo n'etuula awo ebbali okumpi naye. Baali bali awo ate nga wajja omusajja omulala eyalina endiga ye era naye bwe yalaba abanywa omwenge n'akyama n'agenda gye baali. Endiga n'aleka ng'agisibye ku kitooke. Abo bonna baali bakyanywa omwenge. Embwa n'egenda ewunya ku ndiga. Ndiga bwe yeekanga n'ekutula omuguwa n'etomera ekitooke okwali olukoma ne lugwa. Olukoma bwe lwagwa ne luyiringita ne lukuba omwana
n'afa. Abantu abo bwe baakwatibwa wamu n'omuyiisa w'omwenge ne batwalibwa ewa Nnaabugwamu eyali afuga Bulemeezi mu budde obwo. Abantu abaakwatibwa olw'okutta omwana baali bana: eyayiisa omwenge, eyasimba olukoma ku kitooke, eyagenda n'embwa, n'eyasiba endiga ku kitooke. Eyayiisa omwenge bwe yawozesebwa naye yeegaana omusango n'agamba nti eyajja n'olukoma ye yatta omwana. Ow'olukoma bwe yawozesebwa nga naye agamba nti eyajja n'embwa ye mutemu. Ow'embwa naye bwe yawozesebwa ng'agamba nti ow'endiga y'alina omusango. Nannyini ndiga bwe yabuuzibwa nga naye agamba nti eyayiisa omwenge, n'eyasimba olukoma, n'eyajja n'embwa be balina omusango. Nnaabugwamu n'abaami be baalaba babuliddwa gwe basibako omusango, kwe kugutwala eri kabaka agusale. Kalali bwe yamala okuwulira omusango n'agamba Nnaabugwamu nti omusango mwangu nnyo okusala, nze mbeera mwami nandigusaze mangu. Ebigambo bya Kalali Nnaabugwamu teyabissaako na mwoyo, wabula yagenda bugenzi eri kabaka wamu n'abasibe bonna abana. Bwe yamala okwanjulira kabaka omusango gw'abasibe nga n'abasibe bamaze okuwozaamu, kabaka n'abaami be ne banoonya ensala y'omusango entuufu n'ebabula. Nnaabugwamu yalaba omusango gulemaganye, kwe kujjukira ebigambo by'omulenzi Kalali era n'ategeeza kabaka nti Ssaabasajja bwe nali nga ndeeta abasibe bano nasanga omulenzi ayitibwa Kalali mutabani wa Kasoma Emigadde. Omulenzi oyo nasanga alunda embuzi za kitaawe. Bwe yalaba abasibe bano n'ayagala nnyo okumanya omusango gwe bazza. Bwe nagumubuulira n'agamba nti ye abeera mwami yandigusaze mangu. Kabaka bwe yawulira atyo n'atuma mangu ababaka bagende eri Kalali bamutegeeze nti kabaka amwetaaga mangu nnyo. Ababaka abaagoberera Kalali ewa kitaawe Emigadde baamusanga ali ku mmere alya. Emmere gye baali balya yali ya nsujju. Kalali bwe yawulira nti kabaka amwetaaga naye yasitukira mu mangu ago n'agenda. Ensujju ze yali alya kwe kwali kuvuddeko akasigo nga kakwatidde ku kifuba kye kumpi n'ebbeere. Ako nno yagenda nako nga takalabye. Kalali olwesimba mu maaso ga kabaka, kabaka n'amubuuza nti wamma kasujju bbeere, omusango gw'abasibe bano gwe wawulirako nga babaleeta wano, singa oli mwami wandigusazza otya? Kalali teyalwa n'agamba kabaka nti mukama wange, abasibe abo bonna abana tebalina musango guyinza kubassa. Ebirina omusango bye bino: ekibba ekyayiisa omwenge, olukoma olwakuba omwana, n'endiga eyatomera olukoma, n'embwa eyawunya ku ndiga. Ebyo ebina bye bisaana okwokya kuba bye byatta omwana. Naye olw'okubanga omwana eyattibwa yali wa buwala era nga muka kabaka, eyayiisa omwenge asaana agatte kabaka abawala 5, n'eyaleeta olukoma abawala 5, n'eyajja n'embwa abawala 5, n'eyajja n'endiga abawala 5. Kalali olwasirisa ensala ye nga kabaka addamu nti ensala yo nange ngisiimye nnyo. Abasibe olwawulira ebyo nga beeyanza, ne Kalali nga yeeyanza, omusango bwe gwava mu ddiiro nga kabaka amba Kalali nti olw'amagezi gaago amangi gondaze mu musango guno, omuzibu gw'osaze, nkolonze okusalanga emisango gy'abaana bange, era ojja kubeeranga mu lubiri lwange ng'osala emisango gyabwe, era ojja kuyitibwanga kasujju bbeere. Oluvannyuma erinnya eryo baalisalako ne balekawo kasujju. Kalali bwe yakula n'aganja nnyo ku kabaka Mutebi, n'agabibwa okulwanyisa abalangira Mande, Kabembe n'Ensamba, Buwanda abaali baagala okujeema n'abawangula. Ate kabaka Mutebi
yalaba aluddewo nga talina mwana n'atandika okweraliikirira nti mpozzi talifuna mwana. Awo bwe yabuuza ku nfumu n'emulagula alabe omusajja we omwesigwa batuukirize naye emikolo gye. Yamunnyonnyola. Kabaka bwe yagamba ku basajja be bonna ne bagaana, naye Kalali ye n'akkiriza okutuukiriza emikolo egyo. Ne kabaka ebbanga bwe lyayitawo, kabaka n'azaala. Kabaka bwe yatwala abaana eri omulubaale eyamulagula, omulubaale kwe kulagira kabaka agende ayalule abaana be nga bali wamu ne musajja we bwe baatuukiriza emikolo gye yabalagira. Okwo kabaka kwe yasinziira okugamba abaana be nti, Kasujjulubinga mumuyisanga nga kitammwe ennaku zonna, era anaabasumikiranga amaliba nga mukuze, era anaabasimbiranga emituba mu byalo byammwe. Kasujju bwe yamala okuganja ku kabaka Mutebi, bw'atyo kabaka kwe kumuwa okufuga busujju bwonna ng'abugobyemu Kajjubi ow'enseenene gwe yatta n'okutta. Okwo obwakasujju kwe bwasinzira okufuuka obw'ensikirano mu baana b'enda ya Kalali. Ab'Olugave bwe baamala okwala ennyo mu busujju, abantu baayo kwe kussawo n'olugero olugamba basujju bandidde abuulira Lubinga. Kitegeeza kwe kubanga omuntu okuloopa abantu ab'omu busujju eri Kasujju Lubinga yabanga ng'aloopera omuganzi mu kizikiza. Edda Kasujju Lubinga yalinga mu bantu ab'emizizo kabaka baatayinzanga kutta, era mu mpisa eŋŋanda Kasujju Lubinga bw'aba alamusa kabaka tafukamira. Bamikwano, Kasujju nkunnyonnyodde mwana wa Nakatanza kasoma emigadde mu Kyaddondo, era kabaka bw'afa Kasujju Lubinga yaleeta omulangira anaali Obuganda n'amukwasa Katikkiro ku wankaaki w'olubiri nga bw'agamba nti ono ye kabaka wammwe. Mugema bw'amala okulinnyisa omulangira ku Namulondo n'okumusumikira eddiba ly'ennyana n'olubugo ku ddyo, Kasujju Lubinga naye amangu ago asumikira kabaka eddiba ly'engo n'olubugo, ebifundiko ebibye ng'abissa ku kkono, era nga bw'alaamiriza nti okolanga bulungi emirimu gyo gyonna era ofuganga bulungi abantu bo bonna. Bw'amala ebyo n'amukwasa mu mukono gwe ogwa ddyo empiima eyitibwa Nalwangala, era n'ayongera okulaamiriza nti kwata empiima eno kaba akabonero akategeeza nti abantu bo bonna onaabasaliranga emisango gyabwe ng'ogoberera amazima gennyini awatali kusaliriza. Era munnange emikolo gyonna egy'okukula kwa kabaka Kasujju Lubinga tagibulamu. Kasujju Lubinga yasala emisango gy'abalangira egijulira okuva ewa Ssaabalangira, era yasumikira abalangira bonna nga basikira bakitaabwe oba baganda baabwe oba bajjajjaabwe. Omulimu gwa Kasujju omukulu edda gwabanga gwa kukuuma balangira mu kkomera, era Kasujju Lubinga yafuganga n'essaza Busujju. Dr. Kebbi Baligeyankoona Balamaga. Ennamba yange ayagadde okusiima alaba nti ebintu bino bikulu eri 0773 27 61 27 baffe empologoma ya Buganda awangaale.